بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله رب السماوات رب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار وبعد يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أتنزل الله تبارك وتعالى ربنا رب السماوات رب الأرض رب العالمين omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala atulabirira mu mbeera zaffe zonna omuyitirivu w'okutuliisa n'okutunywesa omuyitirivu w'okutukuuma alina amatenda amajjuvu agatali mu bukendeevu Allah subhanahu wa ta'ala yayina era yasaanidde okusinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa nga byonna ebisinzibwa min dunihi huwa al-baatil byonna ebisinzibwa ebitali Allah bulimba yenna anafiira ku ntegeera efaanana bwetyo ng'asinzizza ekitali Allah akinoonyamu migaso dhalika huwa al-khusraanu al-mubiin omuddu ono asaliddwa obuwangaazi bwe awangaalidde bwereere ne bw'anadda mu maaso ga Allah agenda kkaaba maziga nga takyalinayo kadde kalongoosa kakudda kulongoosa okwonoona kwe yayonoona obuwangaazi bwe nga yeesigamidde asabye agondedde atidde ekitali Allah omuddu yenna anadda mu maaso ga Allah nga yawula Allah ne bw'anawangaala mu dduniya muno nga wangaala obulamu obusinga okubeera obwakanyigo nga bw'ali ekyemisana talina ssuubi lya kulya kyaggulo nga bw'ali ekyeggulo talina ssuubi lya kulya kyamisana abaana be nga bebasomedde mu masomero aga wansi abaana be bebasomedde mu masomero agatwalibwa nga third world schools abaana be nga bwe bandya ebasinga okulya obubi bajjanjabiddwa mu malwaliro aga layisi naye omuddu oyo nga yawudde Allah omuddu oyo ali mbawangudde yawma al-qiyama teri yamusinga bugagga abanga ennaku y'edduniya eno si nnaku eyitibwa ennaku haqiqiya eyannamaddala yennaku omuddu gyagenda okusanga mu maaso ga Allah ng'amusinkaganye nga yamugattako ekintu kyonna yasinza ebitali Allah omukyala yafuuwa emmindi omukyala balina obulira bw'abaana yasiba abaana abweyirizi yalina ebibbo by'abalongo abanga oteera yamusinga bunaku oteera yamusinga bwavu era bwe olina gw'omanyi yenna kakasa nti munaku mwavu
mwegabuwa yejjulule ave mu buddu bw'okubeera omuddu w'abaddu abanga adde mu baddu ba Allah tabaraka wa taala. Tumulagina Allah subhanahu wa taala ateeke mu baddu be kiyingira Allah subhanahu wa taala kyawa gw'aba ayagadde era Allah gw'aba tawadde kubeera muddu we abanga obeera osaliddwa. Tululunkanire okubeera abaddu ba Allah, tuve mu kubeera abaddu b'ebitonde. Abaddu bangi baddu ba baddu nga si baddu ba Allah. Omubaka Muhammad sallama emu ebitendo Allah bye yamutenda nabyo yagamba nti Abdullah wa rasuluhu, mubaka wa Allah, muddu wa Allah ate mubaka we. Era nka tefunika Allah agiwa buli gw'aba yagadde. Omukyala awuliriza lulunkana nnyo bbawo abeera omuddu wa Allah, tabeera omuddu wa kabaka. Abange tubeera omuddu w'omutanda, abange tubeera omuddu wa Naddyope, tubeera omuddu w'omukama abanyankole, omuddu oyo kababa igulu sizala nkazi bamuwa. Abange zonna mukwenya okugenda kwe n'ebitibwa byonna by'alina. Kabaka yenna mu dduniya muno, kabaka yenna mukulembeze yenna, buli omu kyalina kyali mu dduniya muno, kasitaana afa nga tategedde Allah teri yamusinga bunaku. Abanga alina tawhidi weesiimye owangudde, ayawudde Allah tabaraka wa taala banyini b'okumuwawula, abange teri yakusinga bugagga. Saba Allah subhanahu wa ta'ala kwaba akuttira tufaayo kunenya kwa munenyi ku bwavu bw'edduniya. Ennaku yonna gy'olabye yonna Allah agenda gikunaazaako ng'akuyozayoza okumwawula olwawula, akugambye nti kulu washrabu, owange lyanywa hani'a, nga kuyozayoza bima aslaftum fil alyamin khaliya, olw'ebyo byowerekereza ebyakuyitako, obugonvu bwe walina gyendi Allah ng'akuyozayoza. Munnange muddu wange lyanywa, muzaana lyanywa, naye yenna anajja nga talina ekyo abanga asaliddwa. Tetwonoona obuwangaazi bwaffe ne tusinza ekitali Allah, tetwonoona obuwangaazi bwaffe Allah ne tumusinza mu sizoni. Allah tasinzibwa mu Ramadan, asinzibwa obuwangaazi bwo bwonna. Sinza Allah obuwangaazi bwo bwonna. Allah tasinzibwa mu sizoni. Waali yaliwo, waali tagenda kuvaawo, waali mulamu tafa. Gwoba okwasa ensonga zo, tumuggyako ensonga zo n'ozikwasa ekitonde. Ebitonde byonna bikendeevu, ndi mukendeevu nga naye bw'oli omukendeevu. Olina by'otasobola kukola mukyalawo naye Allah byonna yagamba abisobola. Olina by'otasobola kugasa n'abakikaakyo naye Allah yagamba nti byonna bibawadde era asobola obbibawa era asobola obbongera, byonna akyabiina. Abange tumwesigemere Allah, tumulaajanire okiba Allah tabaraka wa taala aseminga n'emirembe ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, omubaka gwe yatusiimira nga kikifaananyi kisinga okubeera ekirungi eri umma eno. Yenna anaaba akutte ekifaananyi ekyo agenda kudda mu maaso ga Allah ng'awangudde. Anaaba akyawukanyeko yaqulu ya laitani takattu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani. Nokkaaba emiranga okufaanana bwe kutyo oba okulala okujja mu Qur'an nga kulaga abadde nejjusa gye bagenda okwejjusa nga bagenda kwokyebwa olw'okwawukana ku njigiriza n'enkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abooluganda abakkiriza, tuwangadde emyaka buli omu gy'omanyi gy'olina, nange mmanyi gye nnina, omanyi buli omu emyaka gyo gy'olina, naye bweweerowoozamu bw'oti olaba okoze ebimala okusinkagana Allah subhanahu wa ta'ala. Atuwadde ekyengira Allah n'atusiibya omwezi gwa Ramadan ne tugumalako, akyatuwadde obuwangaazi nze naawe twongere ku mirimu obulimu bwaffe gwe bw'olowooza nti olina mu maaso ga Allah nga wamadhalika tetukakasa oba Allah subhanahu wa ta'ala emirimu gyaffe yagikkiriza. Beewuunyisa abalongoofu abaatusooka bakola ng'okukola ku nnaku bakola naye nga beeraliikirivu okukkiriza kwabwe Allah subhanahu wa ta'ala, okukkiriza kwabwe emirimu gyabwe. Leero gubadde mulembe guno ng'omuddu yaliisa mu Ramadan awuli yali guaranteed Allah yakkiriza. الذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجرة أنهم إلى ربهم راجعون. زازاري مبيرا زابwe ng'okuliisa ko baliisa mu Ramadan, okusaala ko basala mu Ramadan, byonna ibaadaati ze baakola sawa fi Ramadan obanga si Ramadan, balinga beeraliikirivu okubeera nga obaoliawo Allah subhanahu wa ta'ala nakkiriza emirimu gyabwe. Bwe baabeera n'entegeera efaanana bwetyo nti kola tetumanyi oba Allah akkiriza, kyabawa amaanyi okweyongera okugenda mu maaso nga bakola emirimu emirungi. Abooluganda abakkiriza, yenna abadde alina akalimu k'okola mu Ramadan abange teweeyibaala tolannama nti Allah subhanahu wa ta'ala yakkiriza, wabula omukkiriza yamurru awangaalira oba atambulira baina al-khawf war-rajaa, awangaalira wakati w'okutya n'okuba n'essuubi mu maaso ga Allah, awangaalira wakati w'okutya Allah okukkiriza kwe, okusiiba kwe Allah, okukkiriza kwe taraweehe Allah, okukkiriza kwe qiyam, okuyimira kwayimiridde
n'ebirala byonna ibada bonna bw'olaba bw'okoze mu ramadan omukkiriza yawangaala yeeraliikirira tamanyi oba Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza omuddu bw'afuna entegeera efaanana bw'etyo abange tayinza kulannama tayinza kuddayo ku zambi lyabadde akola oluvannyuma lw'omwezi gwa ramadan abange gubadde omwezi gwa ramadan ogututeekateeka butya bwe tulina okuwangaala oba okulongoosa obuwangaazi bwaffe obusigaddeyo obuwangaazi bwange naawe ffenna tukakasa ke twavudde mu ramadan obuwangaazi bwange naawe bwakendeddeyo omwezi abange rongoosa mukyalawo agenda akendeeza obuwangaazi bwo essanyu lwe ne mukyalawo ligenda likendeera okubeerako ne mukyalawo kwakendeddeko omwezi abooluganda abakkiriza ffenna kkirizagaana obuwangaazi bwaffe bwakendedde bwe tuba nga tubadde tubuzayo emyezi ebiri okufa wallahu a'lam yamanyi buli omu ebbanga lyabuzaayo abange kati obuzaayo omwezi gumu mbuzaayo omwezi gumu ffenna tetumanyi wa wetugenda kufiira tetumanyi ddi lwe tugenda kufa kyobola omuddu yawangaala abeera mu kulongoosa ebitendo by'abaddu Allah byeyatenda abaddu abayina obukkiriza bo bawangaala watawasaw bilhaq watawasaw bisabr bawangaalira balamirigana mazima bawangaala illa alladhina amanu wa amilu ssalihat bo bawangaala ku bukkiriza bwabwe si kwe bakoma wabula obuwangaazi bwabwe bawangaala bakola mirimu mirungi bawangaala balongoosa eri Allah subhanahu wa ta'ala okufa kwabwe bafa nga babaddemu abalongoosa wetubayita basalihin wetubayita abalongoofu naye obuwangaazi bwange naawe abange tulina kuwangaala nga tulongoosa genderera n'obulimu bw'obadde okola genderera n'obulimu bwonna bw'obadde okola ng'egimu ku mirimu wallahi egyewunyisa abaddu gye tuvuddeko oluvannyuma lw'omwezi gwa ramadan abaddu tuvuddeko Qur'ani ya Allah tabaraka wa taala abange Qur'an tesomwa mu mwezi gwa ramadan gwokka tuwulidde ebyafaayo bingi mu ramadan nga batuulira ku mbeera z'abaddu abalongoofu abasooka emirundi gye basomanga Qur'an Uthman ibn Affan ba Abdurrahman ibn Auf bonna basahaba wekijjeno mu tabi'i ate ne kiyitirira abasomanga ba Shafi'i ba Imam Malik bonna ensoma gye basomanga mu Qur'an ate nga bitadabbur mu kufumitiza okw'ekika ekyawaggulu nga kwogasse n'okukaaba amaziga abange libadde ettendekero gy'oli mu ramadani nti bw'otyo bw'olina okuwangaala omukkiriza abange sikulannama oluvannyuma lw'omwezi gwa ramadani sikulannama sikulannama mwezi gwa ramadan teriyo muddu yatwala mutawaana kwogereza mukyala bwe yamala okwogereza omukyala oyo n'agenda ewaabwe n'amugjayo nga bwe yamugjayo ewaabwe n'alannama n'akomaawo awo ffenna tumanyi ki ekiddako amaanyi we tugatadde teriyo muddu azimba nju ye kasita amala okuzimba enju ye n'atuula n'alannama nti ate kenzimba enju kati awo newensula kabalaza otwala omutawaana okuddiŋŋana ekintu kino ky'olabye nti kirungi oba kibadde kirungi gy'oli abooluganda abakkiriza walillahi almathalu al-a'la Allah atuwadde omwezi gwa ramadani guno mu bulungi bwagwo n'agutusiibya nga libadde essomo ttendekero omwezi gwa ramadani gubadde guteekateeka butya bw'olina okuwangaala ne Qur'ani yo Qur'ani eno erina kubeera kitundu ku ggwe abange bubadde bunyoomofu bubadde buswavu abaddu bangi tubadde tukeera ne tugenda mu ramadani ng'otula bwoti mu ramadani n'otula mu masjidi n'oyingira mu masjidi nga buli alimu akutte Qur'ani nga gwe kennyini owulira that guilt conscious owulira yo guilty owulira omusango ogwo owulira okuvunaana okwo mu mutima gwo ng'abaddu bonna mu ramadan babikkula Qur'ani ne basoma ogenda okutula bwoti nga weeraba nga gwe kennyini weeraba bonna basoma Qur'ani okakasa nze simanyi kusoma Qur'ani kyewuunyisa omuddu awangadde mu ramadan nga tosobola kusoma peegi ya Qur'ani tosobola kusoma aya ya Qur'ani obunafu bwe obutegedde tubadde tuzunga tunoonya ekiro kya Laylatul Qadri tukifiirako ogamba nti khairu min alfi shahr kituufu bwe kiri naye kikifuula ekiro ekyenkizo ekiro ekyo alladhi unzila fihi al-Qur'an Allah kyekiro kye yasizaamu Qur'an abange mu ramadan badde tomanyi kusoma Qur'an obunafu obutegedde omanyi obunafu bwa mukyalawo abange twala omutawaana wategedde wooli wategedde wookoma mu kusoma Qur'an abange twala omutawaana oluvannyuma lwa ramadan nyiikira ddiŋŋana abawalimu ddiŋŋana abasomesa ddiŋŋana tuula ewali abawalimu soma Qur'an nyiikira soma Qur'an misana na kiro nga bw'otegedde obunafu obwo olema ate kutuuka mu ramadan Allah bw'anaaba agikuwadde enaddako era ng'olinga bw'ofaanana mama w'abaana ebisibo byasiibidde ewiwo tamanyi kusoma Qur'an ekyo kyennyini gw'otusinga
takimanya asoma busome Qur'an n'omugamba nayerekera kusirika ngalaye ko nyine uli ya Qur'an jasoma tojuuliranga nako oli oba ngasoma oba ludikya oba asoma mulimi ki oba riwaya ki nga naawe kennyini naye womusomeramu naye kennyini kituuka to the extent mu butamanya abo batamanyi kusoma Qur'an kummwe buli omu awuliriza munne n'awulira nga asoma ebifu naye nga teri yayinza kutereeza munne tulina obukendeevu bwe tubadde nawo mu Ramadan abange tetuwangala bwetyo omwezi ogwa Ramadan gutuyigiriza nti omukkiriza olina okuwangala obuwangaazi bwo nga Qur'an eri kitundu kuggwe omukkiriza olina okuwangala obuwangaazi bwo nga tuyinza kuva waka omusiraamu n'ova ewaka nga tosomye peegi ya Qur'an kale peegi basahaba baavangawo ng'asomye ejjuzo nga yemiridde ejjuzo ekiro omukkiriza obuwangaazi bwe butyo Allah tabaraka wa taala yagamba nti mazima ddala alladhina yatluuna kitaaba Allah mazima ddala basoma ekitabo kya Allah nga bwe buwangaazi bwabwe wa aqaamu ssala n'aleeta ne ibada ffe gye twamanyira nti ya buli lunaku naye Allah yaleeta agasse wakati wa ibada ziringa 3 mu aya eno yagamba nti inna alladhina mazima ddala alladhina yatluuna kitaaba Allah abasoma ekitabo kya Allah wa aqaamu ssala ne bayimirizawo ssala wa anfaqu ne bawaayo mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabagabiridde sirran wa ananiya mu kyama ne mu lwatu n'alaganyisa yagamba nti yarujuna tijaratan lan taburu basuubira bayina essuubi ly'amaanyi nnyo basuubira olusuubula olutaliimu kusalwa tijara obusuubuzi obutaliimu kusola tebalina kye basaliddwa abuluganda abakkiriza yenna omuddu anaawangala ng'asoma Qur'an nga bw'abadde agisoma leero mu Ramadan abaddu bataddeyo amaanyi gonna bataddeyo obuvunanyizibwa bawaddeyo ebiseera ng'omuddu omuwuli omubuuza nti waye kati jjuzu mmeka naga nti nze kati wakasiba ennaku nnya nina ejjuzu nnya kati ze nnaakasoma bw'atyo Allah bw'ayagala owangale mu Ramadan yatuluuna kitaaba Allah abaddu bawangaala abakkiriza nga tebawukanawo na Qur'an abanga obuswavu bwe tubaddeko mu Ramadan obuswavu bwe tubaddeko tuli obwana obubadde butusaaza tarawih ng'osanga akaana akasaaza tarawih nga bw'olaba ekyokulabirako omu ku bwana nze bembadde ndaabasaza tarawih omwana wa Hidaya mukyala Haji Mayanja Hidaya yaleka omwana ng'alina emyaka 11 naye nga hamila al-Qur'an Nasif Mayanja nga Qur'an yagikwata eri mutwe abadde asaza tarawih naye ng'otunawo tukulayini abantu basanza mulimu wa myaka 3 myaka 4 nga badda bulinga emyaka gy'omwana ono yayina mwaka 11 emyaka ayina 11 emyaka bwe buwangazi bwe yakawangala mu dunia naye ayina Qur'an yonna muri mutwe tunulira ababadde basala tarawih bane buli omu fenna alowooza ku myaka gy'abadde alina oba emyaka gy'alina n'embeera gy'abadde ali mu tarawih ng'olaba akaana akasaaza wamadhalika ne kasaaza ne kakaba ne ku maziga naye nga ffe emyaka buli omu gy'alina ekiwanga kyo tekiyinza kuvamu yadde ezziga ly'amaziga abuluganda abakkiriza Qur'an bwe buwangazi bw'omukkiriza kulina okuwangalira Qur'ani dasturuna constitution ya Busilamu yagamba tibyana ne kulli shay'in yannyonnyola buli nsonga yonna abange tomenyekana kirala kwata Qur'ani osome Allah tabaraka wa ta'ala agenda kuteeka barakati mu buwangazi bwo yagamba Qur'ani eyo mubarakun Qur'ani kitabo kya mikisa teriyo muddu ayinza kusoma Qur'an Allah tabaraka wa ta'ala namukalubiriza bulamu basahaba bebakwata batamasaka ku Qur'ani wallahi Allah subhanahu wa ta'ala yabawo obuwangazi obusinga okubeera obulungi nakatu kyabogerako basahaba banywera ku Qur'an abaana ne babalerera ku Qur'an abaana baabwe nakati bakyegerako mu tarikh ng'abaana abali basinga okubeera abaana abalungi abaana abali balereddwa olulero olulungi abuluganda abakkiriza amaanyi ge twatadde mu kunoonya ssente zigenda okugula ekkanzu ya Eid wamaliriza ekkanzu ya Eid abaddu batuuse n'okwewula anoonya ekkanzu ya Eid omukyala omutwe gwabadde gukwesera naye ng'obwongo buno obwongo kulumiwa kw'obwongo wabadde bukuluma baawulaba ddala simanyi oba omusajja ono anaafuna ssente nanguya olugoye lwa Eid owulira ddala osaanye okwambala olugoye lwa Eid naye ng'omuddu awulira obwongo bumulaga nti tayinza kufumintiriza kulabira ddala nti asaanye okubeera mubaddu abadde ngana okusoma Qur'an asaanye okubeera ng'amanyi okusoma Qur'an kimukakata kubeera ng'asoma Qur'an abange bakazi baabo walimu kyanjawulo nnyo seekawo okubeera nti muwalimu akwasa Qur'ani asoma Qur'ani simanya hafizu naawe gwe mukyalawo okubeera nga omanyi Qur'an ng'osoma Qur'an simanyiyo okumanya kwange kuyinza okubeera nga kwe kutono nti waliwo olusoma lwonna bawo omuwalimu rather omuwalimu ono lwasoma Qur'an n'amalira mukyala we Allah subhanahu wa ta'ala
yagamba يقول يعني لصاحب القرآن لا حديث مبكر صلى الله عليه وسلم يقام يقال يعني لصاحب القرآن بقي نقام أبد نقسم القرآن simanyi oba ebigambo ebyo bitegeeza nti bagenda kugamba mukazi w'omuwalimu ng'omuwalimu yali amanyi okusoma Qur'an bagenda kugamba mukyala we abanga okusoma Qur'an buli omu kinoomu okusoma Qur'an Allah agenda kugamba baddu ku qiyama nti iqra'a musome waruqa' nga bamwambuka amadaala kama kunta turattil kama kunta turattil fi dunya musome mpola mpola kimpowooze mu ddoboozi eddungi kama kunta turattil nga bwe walinga osoma Qur'an singa bwe baali bakusomera Qur'an owange mukazi w'omuwalimu mukazi wa seeka okusoma Qur'an bibye sala amagezi muddingane mupeeke nga bw'omupeeka ku birala byonna n'oyagala abikuwa era n'amanyiza nga abikuwadde abange n'okusoma Qur'an teriyo seeka agenda kuddiramu mukazi w'ekibuuzo mu kabbuli nti seeka mukyala wo nno balimu mmubuuza bamugambye nti mane rabbuki ani mulezi wo seeka ajja akikuddiremu bakubuuze imaamu wo seeka jakikuddiremu abange byonna personal effort weekoleko mujahada otulo osome yasaruna wallahi gubadde mulembe guno ogwewuunyisa nga bakazi babalimu abasinga obulungi kino abawalimu munansonyiwa naye nkakasa muli bajulizi ku kyo ate mu nsingo kimanya nga bangi mu bakazi babawalimu wallahi tebamanyi kusoma Qur'an seeka bwe yali yanoonya bulungi bwa nsoso mukazi mweru ina akabina kanene mukazi atamuswaze mbanne bwamulaga mu balimu hatta atuuka n'okufuna entegera nti wonna amulaga mu balimu bange alinga yawasiza ekyalo wonna amulaga mu balimu bange nga tanswaza naye nga tayinza kuvaamu yadde aya Qur'an banoonya balina diguli basobola kwogera luzungu omanyi mmenyesa nnyo n'oluwalabu luno njagalayo omukyala asobola okwogera obulungi oluzungu atubeera mu bantu ng'ayogera oluzungu ensi yonna n'etya naye nga tayinza kusoma yadde aya Qur'an noonyayo mukazi w'omuwalimu mukazi wa mufti mukazi wa amir mukazi wa qadhi ng'asobola okutuuza ddalasa y'abakyala ku kyalo ng'asobola okweyimirira okusomesa abakyala ku kyalo abange tebabalina abaluganda abakkiriza okusoma Qur'an sibbaawo okusoma Qur'an gwe kennyini weekoleko kaweefube emigaso gy'okusoma Qur'an gigenda kudda gy'oli abange baganda bange abali ku university baganda bange abali mu secondary HSC O level abali mu P7 abange tutwale omutawaana tusome Qur'an omuddu asoma Qur'an aba asuubudde olusuubula olutaliimu kudiba aba asuubudde akoze obusuubuzi obutaliimu kufiirwa abaluganda abakkiriza okwesiima kwonna Allah tabaraka wa taala akutadde mu Qur'an yenna ayagala obulungi obulamu obulungi ku dunya n'okutuuka ewa Allah ng'oli balina obulamu obulungi abaawangala obulamu obulungi nga bagenda n'eri nga bawangudde era balina obulamu obulungi abange nkulaamira weekwate kusoma Qur'ani dinga n'okusoma Qur'an tesomebwa mu Ramadani mokka kinene Allah okubeera nga Qur'ani yagissa mu Ramadani nga buli omu otegeera bulungi ffenna imaani ogenda okola buli omu gwotunako atunza imaani n'okutunza obutunzi bwoti omulaba nga atunuza imaani Allah nassa Qur'an eyo nga mawulire gayagala otuwa ge tuba tuwangalirako obuwangaazi bwaffe bwonna Qur'an oba Ramadan ebadde tutendeka butya bwe tuwangaala obuwangaazi bwaffe tulina kubuwangalira ku Qur'an Laylatul Qadr gye tuzze tunoonya mu nnaku 10 ezisembeyo mu Ramadan ekigifuula ey'enkezo kyekiro ekyasibwa mu Qur'an nga si kusabusa Qur'ani si kukakwayo si kiro nti kyankizo simanya kiro kibadde ki ekyenkizo mu yo Qur'ani muyakkiramu nga Qur'ani eyo liyukhrija an-nasa min adh-dhulumat ila an-nur Qur'ani ena abaddu bagisome bave mu kizikiza ky'obutamanya dhulumatil jahiliya mu buyabuya oba ekizikiza ky'obutamanya ebateeke ila nuri al-islam eri ekitangaala ky'obukkiriza ekitangaala ky'obusiraamu buno abooluganda abakkiriza omulembe guno abaddu twesambye Qur'an tokyasanga mu muzikiti muddu atudde ng'ali mu kusoma Qur'an wallahi batono simanyi bakubalira ku ngalo ng'abaddu bakyatuula wallahi nga Qur'an eno bagyesomesa wakati waabwe n'obukendeevu fenna bwe tubadde tumanyi bwe tubaddemu mu kusoma ekitabo kya Allah bameka abasoma ejjuzu Allah subhanahu wa ta'ala omuddu ng'obadde osoma Qur'an ng'obadde osoma ejjuzu mu mwezi gwa Ramadan ng'obadde ojja osoma ejjuzu mu mwezi gwa Ramadan buli lunaku omuddu oyo n'amayiza omwezi gwa Ramadan ng'ate takyasoma yadde ejjuzu ate n'osanga oli nga abadde asoma mu Ramadan ng'asoma peegi ya Qur'an n'oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadan ng'omuddu oyo agendera ne peegi ya Qur'an kale peegi bbiri kale asomayo ejjuzu asoma nisfu y'ejjuzu n'agenderera bw'atyo n'oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadan omulimu ogwo gwakola oba olusoma lwe lwasoma Qur'an olwo lwe lusinga okubeera nga lwagalo nnyo maaso ga Allah
Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil omubaka musallama yagamba ati ahabbul a'mal omulimu ogusinga okubeera nga gwagala nnyo mu maaso ga Allah adwamuha gwe mulimu ogudawama gwe mulimu ogugenderera constantly ng'omulimu gwo ng'okusoma ku Qur'ani kugenderera yagamba nti kagubeerenga olusoma lw'obadde osoma mu Qur'an. Hadithi yetu jituze kusoma Qur'an kalubere kale nti olusoma lw'obadde osoma Qur'an nga lubadde lutono naye genderera n'okusoma Qur'an abange Qur'an eno egenda kuteeka enkyukakyuka mu buwangaazi bwo. Mwezi gwa Ramadan gusiddwamu Qur'an nga bwe buwangaazi bwaffe bwetya bwe tugenda okuwangalirako Qur'an nga Qur'an tetumanyi kugisoma. Abooluganda abakkiriza abaddu bangi bawulidde obukendeevu mu butamanya oba mu butaba na bbaluwa za secular ng'omuddu awulira mukendeevu okubeera nga talina certificate ya P7 talina certificate ya senior 4 bakadde baffe bangi n'abawali mmwe bali bazeeyo ne batuula ne bawejjesa oluzungu is this because this way you be me beat you era ogenda okanga aluwejjesa bwati ogenda okanga seeka ensi yonna emuwunye sebo seeka ayogedde statement y'oluzungu seeka oluzungu era agenda okuyanga ayina olusitula lwasituseemu mu dduniya muno n'abaddu bangi abazeeyo abasuubuzi agenda okuyanga mukendeevu mu kujjuza ebipapula bino ebyokiriyalinga container naye neetaganzireyo ntule P7 n'addayo n'ajahada nakola omujahada n'atula nasoma P7 n'agimala. Bameka abazeeyo okutuula okusoma ya saruna bameka abategedde obunafu bwabwe nti Qur'an n'addayo n'atuula asome Qur'an. Wallahi bya Allah fenna buli omu alannamye alaba teri bwetaavu bwa kuddamu kutuula wali balimu kulongoosa harufu zino ze twatula enfu. Abooluganda abakkiriza tuddeyo tutuule nga bwe tuzeeyo okusoma oluzungu fissa yakadde ddayo otuule osome Qur'an ddayo tulowojje yasona irrespective nga totunuulidde baana b'osomeddemu nga totunuulidde baani abakulya ng'osoma yasona nga totunuulidde bameka abakulabye ng'okutte yasaluna abaddu tutuuse ku level ng'omuddu aswala omulaba nga akutte yasaluna al-Qur'an akatabaako akakwanguyiriza okusoma Qur'an kogenda okusooka abange Qur'an togenda kuloota ndoote nti waloosi wagenza okkeera ku makya mu kati ng'okutte Bakara wagenza okugirawo ku makya ngo Qur'an yakutuula kusoma omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuuzibwa Jibril alayhi salatu wassalam tunulya gwe batuuza nani atuuza nga Allah subhanahu wa ta'ala yasobolera ddala okkeera ku macyango mbaka Qur'an yonna agimutadde mu mutwe naye kyatendeka eno nti tulina kutuula wansi okunyiikira okusoma ekitabo kino. Qur'an togenda kuloota ndoote togenda kulya mpapula za Qur'an mbokere ku makyambo kati ke nalidde empapula kati nalidde ejuzu ninayo ejuzu abange oyo katemba na kutuuka wa Allah subhanahu wa ta'ala kwokya n'embeera oba n'entegeera ennafu efaanana bwetu. Abooluganda abakkiriza nze naawe tuli beetaavu bakutuula kusoma Qur'an tutuule wansi tusome yasaruna tutule wali abo walimu tuwejjese yasaruna mukazi wa seeka tuula wansi seeka okusoma Qur'ani kirala naawe okusoma ku Qur'ani kirala. Allah omwalimu agenda muvuunula na lule olw'obutasomesa Qur'ani oba obutamanya kusoma Qur'ani oba obutakolera ku Qur'ani naawe mukazi w'omwalimu naawe Allah tabaraka wa taala agenda kuvunaana lulo. Abooluganda abakkiriza ffenna tutuule wansi tusome Qur'ani. Lowooza ku umma eno butya singa buli nnyumba ya musiraamu ekeera ku makya nga basomeddemu peegi ya Qur'an. Ebibala Allah subhanahu wa ta'ala byayinza okubunduggula ku umma eno ebibala Allah subhanahu wa ta'ala byayinza okuyira umma eno omuddu n'okeera ku makya nga neiba w'omusiraamu okakasa abaana be basoma peegi ya Qur'an naawe abo basoma peegi ya Qur'an bw'otunula eri emitala okakasa nti ewaaka amaadi basomye Qur'an ng'abaana tebannava waka nkuwa garanti nkukakasa nti akatundu akafaanana bwe katyo Allah subhanahu wa ta'ala tayinza butakasa baraka. Abooluganda abakkiriza tuddeyo tusome Qur'an bakadde bange abawalimu abasomesa bange abange tuddeyo tusomesa abakyala Qur'an. Buswavu nnyo mukyala w'omuwalimu okubeera nga tamanyi kusoma Qur'an naye nga bbaawe atendwa okubeera nga y'omu ku basajja abasinga okusoma Qur'an ku kyalo naye ng'omuwalimu naawe kennyini owangaala omanyi mukyala wo obulwadde bw'ayina mutuufu maama gundi ono maama gundi Qur'an dekera otosoma nja kuyisaamu okanya kwefuula bize naye ng'okwawukanaako ne mukyalawo kugenda kusembera. Allah agenda atambuza ennaku atambuza wiiki n'atambuza omwezi n'akwata omwaka ng'ebiseera by'okwawukana ne mukyalawo ono bigenda bisemberera. Abange abaddu abakkiriza tuddeyo tutuule tusomesa abakyala Qur'an. Abazadde ddayo tule wansi osomesa omwana wo yasaruna osomesa omwana wo Qur'an muwala wo gw'otenda obulungi bw'ayina nga tamanyi kusoma Qur'an abange muwala wo ono obulungi bw'ayina kale mulungi tetuyinza kugamba nti mubi mulungi kale
kale mulungi naye wa Allah gwe omulabamu obulungi nga Allah yagamba nti bw'anaafa nga Qur'an tagimanyi wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala agenda mumuzuukiza ku qiyama nga muzibe obulungi bannange buliwa mu butamanya kusoma Qur'an nga tetumanyi kusoma Qur'an abange tunyiikire omwezi gwa Ramadan gubadde mwezi gwa kaweefube kutuula kusala amagezi butya bwetuyize okusoma Qur'an omukkiriza obuwangazi bwo bwonna olina kuwangaala nga osoma Qur'an mukka mu Qur'an mwe muli okwesiima okwannamaddala abooluganda abakkiriza ennaku y'edduniya si nnaku naye ennaku eyannamaddala yegenda okubuutikira yagenda okubeera abadde gye bagenda okubeera naye abanadda mu maaso ga Allah nga tebamanyi kusoma Qur'an tunule nga mu bitabo bye oba mu kitabo kye eky'emirimu emirungi nga talabamu yadde aya entuufu butya bw'oyinza okutuna ku mirimu gy'emirungi omuddu agamba nti okola emirimu emirungi oyagala jjana ya Allah lowooza ku kitabo kyo Allah bw'anagamba nti iqra kitabaka soma ekitabo kyo kafa binafsika alyawma alayka hasiba ekitabo ekyo kikumalire leero olubala Allah lwagenda okubala soma ekitabo kyo okubalako kwonna kugenda kusinzira ku kitabo ekyo naye lowooza kutuna ku kitabo kyo ng'ali Fatiha teriimu kubanga wasomanga nfu tebawandiika tebalina mpeera ze baakuwa lowooza ku Al-Fatiha jiwasoma lowooza ku Nas Falaka Ikhlas zonna essuula zo yite essuula zo okujja ku Qiyama nga mu kusoma emirimu gye emirungi Qur'an eyo empeera tewafunamu kuba byonna bye wasomanga riwaaya zaalinga zizo nga riwaaya gye wasoma terabikangako mu riwaaya zonna ze tumanyi esomebwa mu Qur'an abooluganda abakkiriza tutule wansi tusome yasaruna tutule wansi tusome Qur'an omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyatugamba mu hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu atugamba nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bazmaddala omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yagamba majtama'a qauman fi baytin min buyutillah agamba Abu Hurairah radhiyallahu anhu yagamba tebayinza kukuŋŋaana yagamba nti ekibinja oba abantu oba gurupu kituume kyonna kyokituumye naye ng'okuŋŋaana kw'abantu yagamba nti ng'okuŋŋaana okwo kwe bakuŋŋaanye si niigiina butya bwe tuvudde mu bwavu twekoobaana simanya tukole tutya simanya finka simanya ani sako si kye kikuŋŋaanyiza abakyala bano oba abaami bano n'agamba nti ng'olukuŋŋaana luno lwe bakuŋŋaanye fi buyuti ezimu min buyutillah ennyumba mu mayumba ga Allah tabaraka wa taala yaani mu masjid ng'olukuŋŋaana olwo tukuŋŋaanye yagamba oba olukuŋŋaana lwe bakuŋŋaanye nga bakuŋŋaanye mu nnyumba ezimu mu nnyumba za Allah n'agamba nti yatuluuna kitaaba Allah nga basoma ekitabo kya Allah fo batukuŋŋaana ku ki bamasoma yakanzijendukuwe ate kyatuka ku WhatsApp kati tukyagendayo okugeya kwonna okuweerereza mu message obwongo ne bukulaga nti kasita otayipinga nga toyogedde tofuna zambi omuddu yenna okutayipinga nga kyotayipinga zambi n'ayogedde nga kyogenda okwogera zambi temuyina njawulo mwenna malayika ziwandiika zambi lyakugeya naye omubaka atugamba nti ng'olukuŋŋaana luno abaddu lwe bakuŋŋaanye nga yatuluuna basoma ekitabo kya Allah si meeting ya mbaga ye bakuŋŋaanyiza okumala emyaka 2 bakuŋŋaanye bali ku meeting ya mbaga emu lunaku bakuŋŋaana buli Sunday tuni enkuŋŋaana ze tubeeramu sibagana meeting zammwe za mbaga funayo olukuŋŋaana olala lw'okuŋŋaana ne b'okuŋŋaanye nabo naye nga tukuŋŋaanye butya bwe tuyiza okusoma ekitabo kya Allah nga hadithi eno mbaka bwatugamba n'ebibala tugenda biraba hadithi gyeggwera nabbi n'agamba nti ng'abaddu abo nga yatuluuna kitaaba Allah basoma ekitabo kya Allah nga wayatadarasuunahu bainahum era nga bakyeyigiriza wakati waabwe olina mukwano gwo mwali mufunyeko kadde bwe kati tuni obudde bwe tumaze mu mipiira World Cup obudde bwe tumaze mu motoka z'empaka ng'olukuŋŋaana lwe tukuŋŋaanye ffenna tukkirire nga tukkirira kujooga Mungu la hawla wala quwwata illa billah kwali okuŋŋaana kw'abasahaba ng'ensonga bweti bakuŋŋaanya hadithi nnyingi bufunda bwa biseera obulaga enkuŋŋaana bweziti n'agamba nti illa nabbi olwaleeta okujjako yagamba nti okujjako abantu bano abakuŋŋaanye
aleeta ebibala ebiri mu kuŋŋaana ng'olukuŋŋaana olwo lwa kusoma Qur'an oba kweyigiriza Qur'an wakati waffe yagamba nti abantu abo yagamba nti nazalat alayhim as-sakina la ilaha illa Allah min indillah yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ekisookera ddala abantu bano basibwako obutebenkevu. Allahu akbar. Allah abateekako obutebenkevu. Onoonya butebenkevu bukubuze gwe genda otule ewali taalimu za Qur'an, genda otule basomesa Qur'an abange kubeera okuŋŋaana kwaffe n'oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadan nga kuŋŋaana kweyigiriza Qur'an wakati waffe. Tuniya abazadde, taata ayingira 8 maama afuluma 12 abaana babalekera mukozi. Ebbanga ly'omala nga tolina budde bw'abaana bo lyebbanga shayitaani lyemala nga erina obudde bw'abaana bo. Nkaddamu, ebbanga ly'omala muzadde gwe nga tolina budde bw'abaana bo lyebbanga shayitaani lyemala nga yo erina obudde bw'abaana bo. Olinayo akadde konna n'omugamba nti wange mama Khadija kale tetunnaba kulya naye sooka ojje tusooke tuyitemu mu aya zino. N'abamaka agafaanana bwe gatyo. Mama abaana awumuze byonna byakola, amata kale musooke mugaggyeko ku stove, ku kuuka gaasi n'ebirala. Kale TV musooke muggyeko katembo yaliko gwe mbadde mulaba. Mama abaana ono omuyite n'abaga nti Ismail jangu tuyitemuko mu aya. Mama Budala jangu wulire essanyu olowooza enju eyo Allah subhanahu wa ta'ala agiraba atya ku arushi ye. Lowooza kaseera ako obayite bonna Shakib Nasiba Janat mujje musooke mutule wantu tuyite mu aya nga mulina omuswala gwammaawo mu nju abange mubeera muwangudde mubeera mwesiimye amakaago zaabu amakaago lubiri abange state house kifulukwa ebbanga lyemala nga temulimu aya Qur'an esomerwamu n'omuddu asula mu kasiisira nga akeera okusuula peegi ya Qur'an oyo yali mu state house. Tubitegeere bulungi kiri kifulukwa kubanga temuli miwulenge temulimu kujjukira Allah. Abuluganda abakkiriza ekifo kyonna ekikuŋŋaanibwamu okusomebwamu Qur'an kyabbeeyi abantu abo Allah kyasooka obbakolera bo bennyini ekifo kino abantu Allah kyasooka obbakolera mu hadithi eno asooka n'abasaako obutebenkevu n'agamba nti waghashiyatuhum rahma Allah n'ababunduggulako okusaasira. Omanyi kye bayita okusaasira kwa Allah. Allah nga yakuggyeko okusaasira, Allah nga yakuggyeko okusaasira kwe n'akaana akato kayinza okukukosa. Allah nga yakuggyeko okusaasira kwe, Allah nga yakuggyeko okusaasira kwe buli yenna akwetoolodde Allah amufuula wa bulabe gy'oli. Naye abantu bano abakuŋŋaanye kusoma Qur'an ebimu ku Allah ebibala byateeka mu kuŋŋaana kwabwe mu buwangaazi bwabwe yagaa nti Allah subhanahu wa ta'ala ababunduggulako okusaasira, ababunduggulako okusaasira. Abange tebikomaawo ne bwe yalikomye ku bino omulunkani oyenna alunkanira ejjana bino byokka bikumala. Allah okussaako saqiina ekyo kimu, Allah n'akussaako rahma ekyo kimu. Ekyakubiri n'aleeta ekyokusatu n'agamba nti wahaffatuhum almalaika yagamba nti ne malayika ne zibawambaatira. Malayika ne zibawambaatira omanyi kye bayita malayika okuwambaatira nga liwo abaddu abamu abaali mu nsi muno nga malayika zibeesunga babonereza nga bwolaba Firaun alayhi la'ana mu hadithi emu mpaka musallama agamba nti Jibril yamugamba nti law ra'aytani yamugamba nti singa wandaba Muhammad singa wandaba akaseera ke najjiramu yadussu wahm akaseera spirit gye najjirako okukwata ettaka lino oddikuba mukama ka Firawuna nga ntidde ayinza okwogera ekigambo nga yanaalu biha ila rahmatillah ayinza okwogera ekigambo nekimutuusa kusaasira kwa Allah. Malayika zanyigira Firawuna hatta ne mukufaari Jibril agamba nti spirit gye najjirako mubatika ettaka mukama teyogeza Allah n'amusonyiwa mujemu nga ne malayika zanyigirako Allah olunyiiga. Jibril yagamba nti ghadabtuhu Firaun namunyigira olunaku lwe namulyanga agamba nti ana rabbukum al-a'la nga yeeyita katonda wa waggulu. Jibril namunyigira. Olowooza ffe tufaanana tutya? Kifaananyi ki malayika za Allah zekiina gye tuli? Kyenjagaddemu abaddu abakuŋŋaanye kusoma Qur'an mwezi gwa Ramadan si gwa Ramadan abakyala abange mukoleeyo kale obubiina bwammwe ng'obubiina obwo bwakweyigiriza kusoma Qur'an wakati wammwe. Allah subhanahu wa ta'ala abantu abafaanana bwa batyo yagamba nti malayika zibawambaatira. Alladhina yu'minuna bil ghaibi bakakasiza ddala nti mwana wattu zibawambaatira. Tobuuza ebiwawaatiro biriwa alladhina yu'minuna bil ghaibi bakakasa bukakasa nti nabbi kyayogedde haqqan mazima. Yagamba nti malayika zino zibawambaatira ebiwawaatiro byazo zibataddeko Allah bataddeko obukuumi obw'ekika ekyawaggulu
n'aleeta ekinene nga kino kyo nze nga nze kyo kimmalira Allah ne waba kyankoledde kyokka la ilaha illallah. Allah mbaka sallama atugamba hadisi eno gyeggwera n'agamba nti wadhakarahumullahu fi man indahu, Allah subhanahu wa ta'ala n'aboogerako eri abo baali nabo oba bali eri Allah subhanahu wa ta'ala. Amakulu Allah subhanahu wa ta'ala abaddu bano abakuŋŋaanye okusoma Qur'an, abakuŋŋaanye okwegeza Qur'an wakati waabwe, wulira ekyebbeeyi ani akoogerako Allah subhanahu wa ta'ala, ani akoogerako Allah subhanahu wa ta'ala, ani akoogerako ng'owulya buwulizi mukulembeze wa ggwanga n'ayogera bwogezi ku linnya lyo n'owulya ng'olina wootuuse, ng'owulya mu bbeeyi muno tokwatibwako, olina ekitiibwa ky'otuuseko ekyo ekika ekya waggulu. Naye tunuya Allah subhanahu wa ta'ala okwogerako olw'okutuulako okuyiga Qur'an, olw'okutuulako wansi mwegereze Qur'an wakati wammwe. Allah subhanahu wa ta'ala akwogerako eri bamalayika olwogero olw'okkuwaana, olwogero olw'okkulaga nti oli wa bbeeyi ngaliwo abaddu Allah subhanahu wa ta'ala la yukallimuhum Allah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilayhim wa lahum adhabun alim. Bajja mu hadithi omubaka nga Allah tagenda kwogera nabo. Naye tunuya Allah olujjukira olwogera lwakwogerako mu maaso gaabo malayika ze yeetondera ng'akwogerako olwogera olulungi. Kuba waliwo abaddu abamu nga amulina amwogerako olwogera nga sirwa musanyukira ng'amunyiigidde ng'omuntu omulimba. Oba nga hadithi omubaka yagamba nti idha ahabba Allahu al-abd, Allah waba yagalidde omuntu oba omuddu, naada Jibril, akoola Jibril n'amugamba nti Jibril inni uhibbu fulan, njagala omuddu ono muwagale, fa ahibba, Jibril nawe n'akwagala. Abaka yagamba nti Allah waba akwagadde ayita Jibril n'amugamba nti Jibril jangu njagadde omuddu ono, omuddu gundi, n'agamba nti Jibril omuddu oyo mwagale. Amahabba ga Jibril gy'oli ne galinnyirawo, sabe Allah ateeke mu abo, amahabba ga Jibril galinnya gy'oli. Jibril ono Allah n'amugamba nti kati genda olangire ne mu malayika bonna baagale omuddu oyo. La ilaha illallah. Allah tukusaba oteeke mu abo b'oyagala era otuyambeko na buli kigambo kyonna oba ekikolwa nga kitusembeza eri okwagalibwako Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma amin. Nabbira mu hadithi yennyini makulu gayo n'agamba nti era Allah subhanahu wa ta'ala waba akyaye omuddu tamwagala, akoola Jibril n'amugamba nti Jibril nyiigidde omuntu afaanana bw'ati, omuddu oyo munyiigire. Jibril la ya'suuna Allah, tajeemera Allah, malayika tezijeemera Allah. Obusungu bwa Jibril ne bulinnya gy'oli. Oluvannyuma Allah n'agiragira nti genda olangirire ne malayika zonna zikyawa omuddu afaanana bw'atyo. Hadithi tugimanyi bulungi. Abooluganda bakkiriza yenna ayagala okwogerwako maaso ga Allah olwogera olulungi, Allah okwogerako olwogera olulungi, alaba omuddu amusinzizza, alaba omuddu yewaddeyo okutegeera ekitabo kye. Naye yenna alowooza tofunanga ekirowoozo nti oba olina ekyamaanyi kyokoze wabula Allah akulaga ekyenkizo kyabeera akuwadde mu kweyambayamba osome Qur'an. Abooluganda abakkiriza atugambye omubaka sallama nti tebayinza kukuŋŋaana abaddu ng'ekibakuŋŋaanyizza si kusala magezi butya bwe bawangudde edduniya. Abaddu osanga batudde naye ng'ekibalumya omutwe butya bwe bawangadde edduniya eno ne batuuka n'okwewola ssente. Leero tuziwe ono ozza 10%, 5%, 3%, alwanisa bwavu era agenda okumaliriza ng'ali mu ssanda 3 nga bano bonna bakaaba naye nga tebayinza muddiza lutemya lwa liiso lwabadde atemya, tebayinza muddiza kuba kwa mutima kugubadde gukuba. Abooluganda abakkiriza tutuule tuvudde mu mwezi gwa Ramadan, tugendere n'okutuula mu darasa za Qur'an, tugendere n'okutuula muziki tusome Qur'an. Abange Qur'an tesomebwa mwezi gwa Ramadan mokka. Bwe tunaagenderera bwe tutyo Allah subhanahu wa ta'ala agenda tuteera barakaat mu buwangazi bwaffe. Omuddu okusoma Qur'an lwe lusuubula olutaliimu kusalwa, oba osuubudde olusaaliwa, oba osuubudde olusuubula olutaliimu kudiba, ebyamaguzi byabyo by'obusuubuzi obwo nga tebidiba, amakulu ogenda kufunamu empeera mu maaso ga Allah. Abooluganda abakkiriza tuddeŋŋana okusoma Qur'an. Mama abaana mukubirize musindike mu ddalasa oba gwe tosobola mumusomesa agenda asome Qur'an. Ddalasa z'okakasa nti ddala anaasomerayo nga tatutteyo olugambo, ddalasa z'anaatuulamu aveemu ng'asobola okusoma Qur'an. Abange buswavu omuddu agamba nti oli musiraamu era ogamba nti Qur'an ye imaamu wo naye nga imaamu wo tomumanyi, nga imaamu wo tomumanyi. Ddiiro tugenda okutuula okusoma Qur'an, twefeeko tuule tusome Qur'an. Oba oli atunaatuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga tuli mu baddu abaganyuddwa. Omwezi
Qur'an yassiddwa mwezi oba yassibwa mwezi gutuvuddemu okusiba emabega nga Allah atusibira ekirabo nga bwe mufuluma mwezi guno Allah atusibira ekirabo kati nga bwe mufuluma kati ate mbasibiridde kkula ku mwezi guno atusibira Qur'an eyo kubeera nga bwe buwangazi bwaffe obusigaddeyo obuwangazi obwange naawe teri amanyi buwangazi bwe yakawangala brother bwasigazzaayo naye ffenna tumanyi obuwangazi bwe twakawangala tutuule tusome Qur'an tutuule tuwulire ne Qur'an oba awo tunatuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa taala nga tuli mbaddu abaganyuddwa oba abaaganyulwa mu buwangazi bwabwe mbalamira abange tuule oba otudde n'abaana bakusomesa esaruna tuula osome abaddu ebintu bingi bitakwatibwa nsonyi nga tubikola nga bwolaba amazambi ne bwe tutuuka mu kusoma Qur'an ogenda okulaba mukyalo olunsonyi obwana tebundaba ekituufu tomanyi va mu bulungi bwolowooza nti oli mu bulungi oba byonna bibakusuubira byolowooza nti byoli fuba nnyo okubeera nti mu maaso ga Allah onaatuukayo ng'olina kyoli omuddu yenna ayagala okutuuka mu maaso ga Allah ng'alina kyali alina kunyiikira kusoma Qur'an yegenda okufuluwa ebbeeyi mu maaso ga Allah tabaraka wa taala سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته